katufune kapiripiti twagala otuwemu korapu lines nga 2 zokka. Yo kano kakubatulamo fresh kid wakukibukamu ati ni pulo kubatubakangemu katubakone mumu zaka piripiti mwana zaka piripiti nza kuba mwana eti azoya bona kaputi nzo muto aino kuba chikini nzaliwo fresh kid wakuvaawo tandikibwa manezo kubawo kino kyo chaino kubawo kubirawo sagala kulwawo kagalamiza kakuba bubawo tozoleya raimo ulire tuziria kapilipiti yanzo mubaya dibadi no muliro ngugaya ngamba gwe ka fresh kid wacha manyira bakusinga emyaka wacha zoleya bakusinga waka tatuli mulutalo lwakutunka ochali nakana katola ba malibu laba kabuto chikomye okuzoleya abayimbi bola bidoko kufuuka muyimbi fafa busi kabaka wa rap big up mu hip hop omutuju ata omusomesa abalidawo nabalivawo fiki fameka mucha style boli kabaka toyelabira mwana gy'obudde bangi bamaze obudde amangwago balabidde kankoma kumpulidde mu zaka piripiti mwana zaka piripiti wanji nza kuba mwana eti azalaya bona kaputi bwapita braduka njele katabaduka befukuta baduka mbaketante bafune In the ghetto everything happens. Stay blessed in the ghetto. We are blessed by Jia. Okay, kapiripiti. Pozi wagamya amanya gama tufu gwani? Mukoza Muhammad. Kati lino kapiripiti litegezaje? Lyabaserebu. Yeah. Kapiripiti lyerina akole sente lyo kunoonya sente. Yeah. Kapiripiti. Nspellingire erinnya eryo, spell it. Yeah. Ilo simanyi li spellinga. Hey. Wotulabira wano tuli Salama Road zone bagiyise Valley Zone wano mu ghetto wetusinzidde olunaku olwaleero. Oli ku Wolokoso Extra No Stress ye YouTube channel yaffe tutuusako abatutumufu strictly mu entertainment business oba entertainment industry. Ndiwasanya okutegeeza nti wano wetusinzidde olunaku olwaleero ku Salama Road Munyonyo Valley Zone Kiruddu tuzze ew'omukulu Wembule wano mu ghetto wasinziira n'abuna ensi yonna ng'aweereza eggwanga okuyita mu mazina okuyimba n'okusanyusa eggwanga era nga tugenda kuba tuwayawayaamuko naye mu nsonga mpitirivu nnyo ezikyase ensangi zino. Wembule njagala obuze kuba tulaba. Yo bamuta Wembule mo ekawanga amanya ganga matufu bamuta Chewine Moses ni musajja muganda Ibula. Yamani. Obulamu bugamba ki? Obulamu mwana sofa buli best. Though abera nga omanyi up and downs mwana abera we bicyankanyamu biki naye ngo obulamu butambula mwana kikulu kubanga oli mulamu. Kyekisinga obukulu. Kisinga obukulu. Yeah. Wano wetuli office yo wokolera emirimu gyo oba wewe wangamya. Okuwengamya okozesa ekigambo kiganda nnyo. Anyway wano wetuli bayita Wembule Foundation. Wabera group gye bayita Hypers Born Talented wesulira ddala. Naye nga si office yange. Office yange eri ku Salama Road waggulu awo ku Badongo stage waliwo office yange. Wakati wano ngeringa home. Osagedde abaana ba ghetto bebakola ki we bava osagedde wano inawo abaana bameka aba one sawa zina abaliwo yo foundation nga yo nene nnyo. Foundation ina abaana bameka wano omugadde abaana nga 300 abaana bisatu obasuza abamu basula ko tusula mu ngeri yanjawulo kati wano nga wo wasulawo abaana nga 29. Okay 29 kati ero ku Badongo ne wasula abaana banga 4 abalala bava mu maka gaabwe ne bantuukako bava mu maka g'abazadde baabwe ne bantuukako okola round figure ye yebimeka ebisatu naye ng'ekirooto kyange nyakira ku makya nga tulina ogutaka gunene nnyo kuliko ebisulo binene nnyo nga buli mwana yenna for example ng'ebisatu ebyo nga bonna babeera awo kuba abaana babeera nange abasinga mwana bali yala
osegedde bava mu maka nga tebali stable osegedde sooka nti ekyoto kyange nyaa kubeera nga nyina abantu abaana abo bwe balina obbeera ng'avudde eruweero avuddewo asoberera ddala nange. Okay. Tulinawo wano omuto abamu ku bali mu foundation ya Wembley bakuyitaani? Kapiripiti. Yogera nnyo. Kapiripiti. Amanya g'amatuufu gwani? Zamukoza Muhammad. Muhammad oyina emyaka emeka? N'emyaka 6. Myaka 6. Yeah. Osoma? Yeah. Osoma kyakumeka? P1. Osoma P1? Yeah. Osomera wa? Somera ku St. Ponsiano. St. Ponsiano. Olimo P1. Ku St. Ponsiano awo osomera olina banno bosoma nabo boli nabo wano nga basomera ku St. Ponsiano ba gowe kasomera ku St. Ponsiano ali wano? Nina bannanga abalala. Ngani batu amanya gaabwe? Nga Muzamiru. Omulala? Nga Gloria. Ibeevo. Basomera ku St. Ponsiano? Yeah. Njagala ombulira amanya g'abasomesa abo, mbulira abasomesa nga basatu oba babiri. Manyiyo Teacher Shamim, Teacher Shakira, Beebo. Beebo bomanyiyo? Okay, Kapiripiti, okola ki wano ku ewa Wembley? Najja kuzina. Wajja kuzina? Yeah. Ate okuyimba? Okuyimba nako. Osula wa? Sula moyo home. Osula ne Wembley wano? Bazadde bo baliwa? Bazadde bange baafa. Bombi mama ne taata? Ovaawa? Ewammwe wa? Nva Kabojja. Kabojja? Yeah. Njagala otumire ku bantu b'e Kabojja, ntumirirayo ka abantu babiri e Kabojja. Tumirayo ka abantu babiri e Kabojja. Tumide Mama Shon. Sorry. Anyway, yes, omukulu ono Kapiripiti, dancer, atenga muyimbi. Ngambye oyimba? Yeah. Naye tokaaba kubanga bona akaaba abayimbi tebakaaba. Owulidde Kapiripiti? Anti omujjukiza maama we. Sorry. So anyway, foundation one tuli waliwo abaana bangi. Kayetereze ajja tukuba mu rap. Waliwo bakuyitaani? Yogera nnyo. Imran. Oyina emyaka emeka? 9. Oyina emyaka 9. Osoma kyakumeka? P2. Osomera wa? Ponsiano. St. Ponsiano. Ono nga takutumidde oba takumanyi? Akumanyi? Osoma P2. Tumirayo basomesa bo babiri. Teacher Josephine. Teacher Josephine, ne Teacher Jamila. Osula wa? Kurasa. Osula ku Lwasa. Kati wano otuukawo saawa mmeke wa Wembley? Sawa 5. Otuukawo saawa 5 ez'okumakya. Ewakoddayo saawa mmeka? 3. Ez'ekiro. Anyway, yes, embeera eriwo olunaku olwaleero yeya omuto fresh kid Patrick Ssenyonjo, musajja yeddira Nyonyi Nyange, yali ku mawulire ennaku zino everywhere wherever whenever buli boogera ku bato mu entertainment industry omu kuboogerwako era nga ekiriwo olunaku olwaleero. Kasoke mbuuze kono, how are you? I'm fine. What's your name? Rania. What do you do? Dancing. You do dancing. How old are you? 6 years. 6 years. Do you go to school? Yes. Which school? Your parents. Which class? P1. P1. Send greetings to your teacher. Teacher Daphne. Good. Teacher Irene. Good. Ono naye ali mu foundation yo? Ali mu foundation. Dance ate muyimbi. Omanyi okuyimba? Yimbiramu akayimba kamu kokka. Whether I think thou forgive, but just in take a liar. I'll buy at the very end, they push me in the fire. I try to believe you, but something is wrong. You are looking my eye, tell me what's going on. Just say against the war, just say, anybody asking me, well, I'm furious is the end. Hurry up. If you really care about me, start the shoe, give it up. You say you're guilty, cause they yeah, heavy started, Thank you. Olwo luyimba lwani? Lulwo?
oluyimba olwo walujjawa ogambye osoma kyakomeka P1. obeerawa Nyonyo. obeera naani Wembley. obeera ne Wembley. That is good. Okay, Wembley, embeera eriwo olina abato wano abawererako ddala tuwubireko abantu just bebo Wembley abamu kubo. Okay, Wembley, embeera eriwo olunaku olwaleero yeyo omuto Fresh Kid omumanyiko ki? Fresh Kid mumanyi nga Patrick Senyonjo omu ku baana abayiseko mu mikono gyange ababaddeko wano ku family yemu ya Wembley Foundation lwakuba kati ssaawa zaaliyo taliiwo ng'era wekibitambula no ku Wembley Foundation bajja abafuna ababakwatako ne batambula ne bagenda ng'omanyi Ghetto Life omwana ava gy'avudde n'antuukako engeri gye mumanyiko ng'era omwana nga mutabani wange nga muto wange nga mutabani wange kati nga mutabani wange kuba ninga taata mbadde nga taata we nga mubulira mu ngeri yemu nga gye mbulira bano nga muyisa mu ngeri yemu gye muyisa gye mpisaamu nga bano bonna tutuukire ku kirooto kuba abaana bonna abasinga bennyina babembeera nabo baana ba talenti baana banegomba lwakuba kino kyenkola kyobola bosanga omuyimbi nga yaga kwegatta na kubeera na Wembley amanyi wanaba ne Wembley gyesobola oyitawo Wembley Fresh Kid ono wali obeera naye wano? Fresh Kid naye sibeera naye wano naye oluusi yali asulawo wano nga lwabatasuze wano asulawo nga lwabatasuze wano asula addayo ewaabwe eruweero okuba namuwanga ssente ezimuzaayo nga nkugambye mbu abaana abamu bajja wano balina gye bava naye ng'eno ye meeting point abamu we bafunaako okulya kuba tubaawo n'obuugi okitegeera tubaawo n'obuugi tubaawo n'akamere abamu baba tebalina kyakulya kyonga omwana ono wagambye yajja wano ssaawa 5 avaawo paka ssaawa mmeka 3 ez'ekiro so yenge gitambuzamu obulamu bwaffe kati ng'oluusi addayo ewaabwe wa eruweero kuba sinafuna busobozi obwo kwekuumako baana bonna kati oli aŋŋamba muno tata wange gyali ne mama wange gyali nejjako obuvunaanyizibwa obwo sometimes waŋŋamba muno manyi nzirayo ewaka so nga tulina olunaku olw'omukaaga lwolijjeno bonna kobe ng'olyani olina okubeerawo olw'omukaaga kasita omissing ennaku nga 4 nga tulabika mu nnaku olw'omukaaga lwa mirundi 4 egy'omuddiringano oba n'ebibuuzo bingi nnyo era ebiseera ebisinga tukukola ki tukwejjako kuba tumanya waliwo problem. Okay, Fresh Kid omufuna otya? Fresh Kid nali ku show eluweero eyo ne Fik Fameka. Fresh Kid najja ku stage nakuba mu rap okitegedde wakuba mu ku rap natusanyusa nga womanyi Fresh Kid kati Fik Fameka ku stage namuwa ssente awo emitwalo banga 3 oba ssente nga mmeka namazi chain nga womanyi ebya show nga tuhypinga show binyuma okitegera namugamba gwe olaba gwe Wembley ontumuteeke mu foundation yaffe okitegedde kuba Fik Fameka akimanyi bulungi munza ina foundation nzabeera n'abaana abaki abato kwaka ne Wembley ntumututte okitegedde nakyogera bwatyo nga wobimanyi okitegera so nabawe enamba yange entuufu kubanze ndi w'abaana nkikola okitegera so lwayitawo ennaku nga 2-3 kumakyama ndi awo nga ze ne muzadde we ankubidde ne bajja ku dance studio trainingira amazina muzadde we by that time saamulaba naye kolo namulaba ngafunye chance bafunye opportunity entuukako okitegedde nga balaba nsobola okubayongerayo ki maaso okitegedde kati waba ntuuseeko bwatyo yannyonnyola byanyonnyodde nambuli omulimu gwakola maama gwakola nembiwuliriza so nga si kipya gyendi kubanga wowulidde katono omwana maama we tata we baafa okitegedde ono alina taata we yekka oba okitegeera gwalivinga naye ogenda okubuuza abantu life zaabwe zonna abasinga ba street kids so nga si kipya nnyo gyendi ye nemugamba tofaayo tuli ffenna kubanze nnyina ekirooto manye enkya mwana abaana bano basobola okyusa obulamu bwange kuba nange nganze Wembley mwana saba mu family engagga naye ssaawa zaleero ensi yonna emmanyi so nemugamba atofaayo dadi osagedde tugasobola okukwasaganya naye kyogenda okunnyambamu ojasobola omugulirayo t-shirt okitegeera mufulayo t-shirt gyalina okwambala nga waabazza atambudde oluusi najja eriko Wembley Foundation nga omuntu wamusanga mu maaso bafunye obuzibu bwonna so omugamba ono omwana avudde wani wa Wembley t-shirt ezo gozitunda t-shirt ezo waliwo omuvubuka azitunda za mmeka za mitwalo 2 okitegeera so yo t-shirt yagifuna
t-shirt teyagifuna. Lwaki? Kati awo taata we nakimugamba nga era woowulidde omwana asigala era ajja ye nga wokitegeera okitegeera naye nga yatulivinga obulamu nga kwaki wekitambula so sitera nnyo bifaako nnyo so nkimugamba nga yo omuzadde oyo alina obusobozi naye bana batalina busobozi sikwaki sikibagamba so kati t-shirt eyo tuyagisamula nga ajambaddeko omba onfuna muganda wange naye ngera obulamu tukolaki so amwegobako omwana omba onfuna kubanga nkimugamba nga mugamba oluusi nga gyava eruweera eyo asoofuna obuzibu muki mu kkubo oba onfuna omwana ono okuva eruweera okutuuka ng'ekampala eno yajjanga naani? Ennaku weekend ze nga bbiri yajja ne taata we n'omwana omulenzi omuto omulala mukulu we ne mugamba taata we omwana ono omanyi ky'obugenda okukola tofaayo mekono omutukulu amuleetenga beera mugumu ali mu makubo maki matuufu kuba omuzadde atuulaawo paka we tutraininga n'amutwala tofaayo oluusi ajja sulanga wano abaga talina mu transport okitegeera kati lwennyina nange mbawaayo oba onfuna kati nasigala nga ajja yekka n'omuki ne muganda we omukulu ngera amandi awo batuuse bwetukola bye tukoze olweggulo buli omwana muwaayo nga ate fresh kid mbanyumiza kiire yasinga okubeera expensive kuba kyekyamufuula nga ow'ebbeeyi yali abeera wala nnyo kati nga nange nyinamu ekisa ku mutima bano bawulidde embeera wali ku Lwasa mbeerayo ku Guuni kati ye ng'ate ye mulaba avaawa Luweero osogedde ngera ye muwe emitwalo oba ng'ebiri osogedde 2.5 omwana ono wamala naye ebbanga ki? Omwana oyo mumaze nayo simanyi omwaka wakati w'omwaka oguwedde nzijukire oba mugw'omukaaga awo naye nga remember Fresh Kid Ssenyonjo Patrick ewaabwe Luweero abayimbi bagendangayo ne bamusangangayo era ali ku Instagram z'abayimbi bangi naye nga bonna bakola ki bamulekayo onfuna nze kyensuubira kuba yamisingamu nga kyenkugambye yamisinzeemu wiiki nga nnya Saturday nga nnya etteeka lya foundation era nze nga actual sense kimaze ne kivaayo kiraga muno waliwo yakoze eki yamukutte ku mukono which is good kuba nako mumula ku My Journey concert kuba ya fake ya foundation nga yo yonna yasituka era yayimba osagedde era nga yali trick eriwo tugende alina chance eyimba agenda kukola ki kuyimba era we yatuukawo ye yasookawo naye intention yali yakuyimbira wakati awo tumintroducing ebirungi osagedde naye nga wala obuvuyo bwali ku show biki tasobola kukola kifuna time awo yo nasooka akola ki ayimba kyemmanya abantu oba muzira kisaji yamulabira n'amukwata ku mukono naye ekyomukisa omubye essaawa za leero omuzira kisoyo yamukwata ku mukono yamutaddemu ekintu ekikyamu whereby tasobola kwogera kintu kirungi na kimu ku Wembule naye ng'ate tushalinze moments nyingi okuva twakwatagana. Omwana ono mu bigambo bye mu kwotinga yakwegayirira omuyambe omutuuse ku birungi toyina kirungi kye wamutuusaako naye olaba ng'atuuse ku makulu olunaku olwaleero omusaba essente. Ekintu ekyo munnange kiri mu kunneewuunyisa kuba nze kyakantukako ku bulamu bwange. Byenjogera wabiwuliddeko oba? Nabiwuliddeko era nabirabye naye kenyini namulabidde ddala ku TV ng'ayogera ne taata we n'avaayo n'ayogera statement y'emu. Naye natutudde wansi nenkaba amaziga mwana era buli mbirowooza ennyo osegera mpulira obulamu nga bukola ki bunnuma nnyo kuba mu byaddala nga sirimbye taata w'omwana oyo namunyiigidde nnyo era namukolomidde ebyaddala. Lwaki? Namunyiigidde nnyo kuba buli ndaba musajja mukulu ategeera wenzijukira engeri gye yakola ki gye yansembereramu n'engeri gye namukwasaganyamu n'ebigambo bye namugamba okitegedde n'amaanyi nandekera omwana oyo tusigala nga tutambuza obulamu ebigambo bye nasigala nga ngamba omwana mulaga engeri gye tutambulamu essaawa zino wavamu ekigambo kye mwalabye kye yayogedde omwana ono eri wano essaawa zino oba nandaba ku TV golowooza ki kitegeeza bali muteekamu mu bantu emitima emikyayi nange Wembule nekyawe abaana bano nkere ku makya bonna mbakole ki mbagobe mbagambe mwena munviire ositegedde kuba ye essaawa za leero yafunye amukwatako ku mukono ositegedde amugulira enkoko anywa soda amugulira engoye empya kale buno bali mu bigere
yerabidde mu nze nyine emba ntaso ogula engoye nyina gula ngoye z'abantu nga 3 oba 10 ogulira omu okitegedde mba nguze enkoko tulina kugula enkoko nga 4 fenafena okulya oba okitegedde kati osobola okusanga ekintu ekyo nga bwe bagambye muno sibayambye oba nfuna bo intentions zaabwe ziyinza okuba zaali ndala kati ng'okuyamba kesaazo nga tuli ku TV ono omwana agambye mama wange tata wange yafa kitegedde wafuna chance amuzira kisaali eyo asobola okujja n'amugamba omanyi oyo mwana akamutwala alina talenti kyemba njagala oba okitegedde ne bamutwala nefuna chance omulala okitegedde naye afunawo chance endala naye bamutwale naye kati bo bayinza okuba balaba nga saabayamba nga wona abeera ewaka nga gwe tata w'omwana oyo okitegedde tata w'omwana oyo agambye mwavu okitegedde asiga cutex mama oba atunda biki okitegedde kitegeeza tasobola mugulira nkoko tasobola mwambaza bulungi kati omuntu wava eri n'amugulira enkoko n'amwambaza na bulungi omwana talina kwerabira ali taata we tekitegeeza mutata we teyakola ki teyamuyamba olina musiimako taata we naye wabeera teyalina kiyakkolera naye waba yakukwera ku makya n'akuzaala oba maama we n'akuteeka ku nsi olina musiima mu bulamu bwo Wembule kati kyensaba kinabakolerako okitegedde kyonna either oba kyali kiti as long as kuŋŋaanya nga wemba kuŋŋaanyiza wano netugamba mali tuli ttiimu tuli ku kirooto kukyusa bulamu dance for life change oba oli muyimbi oba oli engombo yammwe si dansa ogenda okulaba mu kintu kyange tanyamba nnyo oba nfuna naye olaba musembeza ne mugatekano ng'omuyimbi ne mugamba manyi omuyimbi yenna agenda kusanga wano oba TV yonna eyayibula egenda kusanga wano anaakusanga yenna olina kisima nga gw'oyitamu kyekyange waliwo abakomedi waliwo n'abatasoma waliwo n'abatalina talenti yonna naye nga tuli nabo wano okay njala tutunuulire wasembayo ddi okwogera ne taata w'omwana ono nasembayo okwogera namukubirako ko ku ssimu ne mugamba fresh kid musindike mangu tulina meeting waliwo abazungu abakola ki abajja lunaku nasemba okwogerako naye n'abasindika nagamba nze manyi ndi wala oba yagamba kyalo ki nagenze mu kyalo eyo naye nkubye essimu omwana bamukutuseeko mangu osagedde kolo ne bajja osagedde era ka video nkayina nga akubya muno omuzungu awo lapu biki ngina bibaga ngina bibawa oba ositegeera kati olwaddako saddamu muwuliza nnyo naddamu mukubira taata we mugamba lwaki yasiyamulaba tabaana abo tebaliyo eyo kumbe kyakabo bafunye akola ki abakwasaganya oba nfuna amukubira essimu n'omugamba omwana nga simulaba n'akuddamu atya abaana abo tebaliyo ebyo mukulu walina okuba nga amweta buli lwa mukaaga kyemmanyi mbadda mmanyi ali nammwe oba nfuna kati saddamu okuddamu okubeera saddamu kifolowinga nnyo kubamba n'abaana bangi kati nemmanyiyo kyaka oba waliwo embeera yonna era nazzemu okulaba nga ndaba ali mu trendinga nensanyuka nnyo osagedde nga ndaba ng'omwana ayiseko mu mikono gyange mwana nensanyuka nnyo neŋŋamba we bamutute kubanzi kyekyange nyibbula nga natandise kugamba abantu bayise mu mikono gyange oyinza otya Wembule njala tutunuulire nina ebibuuzo bye njagala okumanya Q&A ekisookera ddala Fresh Kid alina emyaka emeka Fresh Kid alina emyaka ndowooza nga 18 tugende mpolampola kankiddemu Fresh Kid alina emyaka emeka to you because gwe wabeerako naye alina emyaka emeka alina emyaka 17 18 kuba listening capacity ye ogiraba osagedde kuba ekyo kintu omanyi lwaki njogerawe batyo nali naye naye nga buli muyimbi ansanga naye agamba oyo namulaba dda kati nga si kipyange era musaizi yemu bwetya etyo kyeki kyenkugambye kugenda ku Instagram z'abayimbi genda kuya Gravity ogenda kuya Fikfa Maker ogenda kuya Waiki Benda bamupostinga dda okay ekibuuzo ekirala Fresh Kid asoma kyakomeka awo nali mbeera naye wano yali tatinatandika kusoma kuba by the way era mu period eyo yemu mayebuli bwe bankuŋŋaanako waliwo time wetone magama kati amazino gaye bisobola otambula biki abayimbi mubalabi bisobola otambula wano tuli okay onfuna akati kyenjagala essaawa zino buli omaaso okakuba essimu addeyo ewaka gye yava osagedde njagala ojje n'endaga muntu n'ebbaluwa y'oku kyalo tutandike okusoma onfuna kati bye bye nayogera wakati awo osagedde wayogera ku ndaga muntu n'okuddayo okusoma baddamu ki bababe kakati we nabimutuma n'ebbaluwa y'ekyalo teyadda ekibuuzo ekirala
ekibuuzo ekirala Fresh Kid asoma tasoma kyendiko ngo sure tasoma osagedde kitasoma mpozi nga bamututeyo ggulo osagedde kuba abantu abamukutte abali naye essaawa zaero bali excited bali mu kwagala byagenda ku TV osagedde bali just excited bali mu byagala mu kubisa show ate ffe kye tutunuulidde wano omwana w'Embulemu Foundation tunuulidde ebintu bingi nnyo whereby kati abaana balina talent ndi nabo bangi nnyo so si mawulire nnyo kyova olaba omulaba era bali bwe bati bali mu bintu bya bbaala bali mu bintu bya kikati nalabye omuntu osobola okugamba Wembulemu weesibye ku mwana w'abandi simwesibyeko osagedde simwesibyeko era sijja gamba mu mukayanira kubanza bana nyagala kumponya ku mugugu omuntu yenna ali eyo jangu otwale kapiripiti jangu otwale onolania osagedde jangu otwale eno tukulakulanye eggwanga onfuna siri n'abaana bano nga kubafunamu byanfuna nze ndi mukola kino nga humanity osagedde nga muzira kisa osagedde nga to be remembered nze nkimanyi nnyo mbuno obuli kyenkya neva mu nsi eno n'abakyusa ebigambo balivayo ne bagamba Wembulu oyo rest in peace mwana. Tuli ku Wembulemu Foundation that is Salama Road Munyonyo wano bangambye vale bagiyita Vale Zone kangende n'ekyo kye bangambye okuliraana eddwaliro lya Kiruddu Mulago. Okay, Wembule just mu kigambo kimu saagala onnyinyonnyole njala mbuulire bubuulizi omwana wakamusaba ssente mirundi emeka Fresh Kid era wasaba mmeka? Njogera amazima Katonda ndaba. Njogera amazima Katonda ndaba. Fresh Kid Senyonjo Patrick simusabanga ku kikumi kye wadde n'ekimu okuleka nze omuwa. Simusabanga ku kikumi kye n'ekimu okuleka nze omuwa n'omubuulira ekitulina okukola mu maaso ne future plans zaffe n'obulamu engeri bulina okukyuka. Okay, yes. Bwaveewuwo ng'obatumye endagamuntu obatumye ebbaluwa y'erosi tebabireese n'endagamuntu oyogedde ku kusoma badduse emisinde waddamu okuwulira nti baliwo era ani amumanaging? Naddamu okuwulira waliwo omuvubuka amumanaginga kuba by the way nakuba essimu ennaku ezo nga mulabye era bayimize kakini ngamba tugenda ku after 5 waliwo ekyo twali tugendako awo nenkuba essimu negamba bannange kuba buli we batugenda ku show ekintu ekibayongerayo mbakubira amasimu n'abatasula wano mbakuŋŋanya nenzija mukaabamu tugendako ku TV nakuba essimu ne baŋŋamba Fresh Kid kati alina mu managinga so oba omwetaaga goba onkubira neŋŋamba mbadde sikimanyi taata nsonyiwa kale nemanyirawo nga nze ki aludde mu industry nemanyirawo kirabika waliwo yamusanze namulabamu ekikawa ki namulabamu future nomwongerayo nenkisanyukira era nenkyagala nnyo neŋŋamba okay kati kasigale ku balala kati just nakuba mwana kyanyiizizza kuddamu ate kulaba ku TV osogedde ng'ate bali mu kunjogerako ebigambo ebitali bituufu naye kyensuubira abamumanaginga baatiddemu balowoozezzaamu katufune engeri gye tuyiya tublokingirawo Wembulu oyo ayinza oleetawo embeera wa maaso kyova olaba akedde ne bateeka mu taata ekigambo awo ne Fresh Kid ne boogera Wembulu osagedde omwana owabeerera naye omwana ono batuninga mu tuninga oba bigambo bye bizaale ayinamuko ku bigambo bye nga ye ng'omanyi omuntu ali talented naye kati sofa essaawa zino ndaba bamwongeddemu ekigambo bamwongeddemukko n'endowooza endala bamwongeddemukko n'olwa bad mind kanjogere mu ngeri eyo kuba munnange tusobola omwana oyo tasobola kubeera ku TV n'agamba mbumanyi sina muyimbi gwe neegomba mu Uganda naye nga tenze ngawe mujjukira nga tubeera wano ng'awuza kimu njagala Fik Fameka njagala Eddie Kenzo banange ntwalayoko wa Atini yona namutwalayo osegedde ne mutwalako wa Atina nga kimwe Wembulemu mwana mutwala kusomera koze bannange noonya masomero osegedde ne mutwalako kawo mbayimbi abamu nga tutambula ffenna mu mmotoka mu life eno eya bulijjo osegedde ne saawa zaaliro naye alina confidence gy'alina ku TV awo osegedde ngeraga bamwongeddemu okukola ki ebigambo ebitali birungi era bannange nga ndi ku TV kuno nsomera ate era ngamba omuntu yenna omukulu ali above 18 ate simugamba bugambize mukolomera ateeka mu mwana omuto ekigambo
adde ku TV obadde mu nsi eno ng'ayogera ebigambo ebibi eby'entalo okitegeera ku bantu okitegeera era omuntu oyo bannange ebyaddala nze mukwasa Katonda amusasule. Okay. Wembley Ministry ya Gender, Labour and Social Development n'ey'abavubuka ey'abayouth tebakugulako omusango gwa human trafficking. Abaana bano bafuna otya era olina lukusa ki olukuganya okuba n'abaana bano? Essaawa zino nafuna advice owa muganda wange Kavuma Dauda Manja wa Ghetto Kids nangamba wembule obya n'abaana bano naye macho ino okukola n'okubanga oli registered kati nganze Wembulemo Foundation ninja sinali nkikoze bukozi okitegedde nga ndaba laavu y'abaana bato banjagala nnyo nganze nkikoze bukozi ng'akawaani akalina obbagathalinga wamu bonna nfunenge gye mbayambamu kati nangamba olina okugenda ne registeringa kuba ye registeringa. So I registered my foundation mu makubo amatuufu era nga CBO community based organization okitegedde nagiregisteringa kyova olaba nga nkubulidde ebbaluwa gye mbatuma abo abatalina bbaluwa kuba nkugambye omulimu ba Street Kids bo mbayiiyiza okitegedde mbayiiyiza kuba babeera tebalina we babeera. Abaana bano bakutuukako batya? Abaana bano bantuwako wano wammanga nga ku TV ntera okwogera ennamba yange ne mbagamba naye ayagala okuzina nange ayagala okunneyungako ajje anoonye. Abalala mbasanga ku zishongo nasanga Fresh Kid okitegedde naye naneyungako. Abalala abazadde baabwe babaleeta buleesi, abalala bannaabwe bano bennyini bye babagamba gwe baku street wawembula kiriza ye wabwerere yo kumweyungako waki wabwerere. So yengeri gye bakola ki gye bakuŋŋaana nange kuba balaba ndi wa kabi ate nze ayinza obbanguyira obimanyi ebyabasereebu mwana abantu bagala nnyo okweteekako nnyo obuvunaanyizibwa naye nze nasibalo ekijja kijja ekyo oba olaba tubeera ffenna wano tuli bangi kitulyako kye tulya okitegedde. So akooba yayitamu bw'abeera yasobola okugamba asobola okwebuuza omaze ebbanga ki ng'ovuga ekintu kino myaka emeka kati? Ebyaddala natandika okuvuga ekintu kino professionally 2010 when I joininga Eddie Kenzo. Ekintu kya foundation eky'abaana kyo kimaze ebbanga ki? Ekya foundation kimaze emyaka 3. Myaka 3. Okay, tutunulire mu myaka gino 3 ayino waliwo abayise mu mikono gyo osotubulira baani abayiseko mu mikono gyo nga out there okusobola okuinspiringa abalala? Let me tell you this is a foundation officially ebaddewo emyaka 3 naye Wembulemo mu industry abaddemu emyaka nga 10 okitegedde emyaka giri mwenda right from 2010 okitegedde up to date emyaka gibeera 9 okitegedde naye mu myaka egyo 9 nina abantu benkutte ku mikono kankitwala we batyo kino kya foundation kizze buzzi ku lasti nga ndaba nange nfuse w'amaanyi nnyo. Tunulira kati bantu kyabayise mu mikono gyo mu kaliya yange foundation mulimu waliwo Man King ali mu America essaawa zino sobola kudda ogamba Man King so such a pure so Fresh Kid with your abazadde ba Fresh Kid kwa Fresh Kid muto tabiriimu era mwasimina ku buzibu era mwaganyo ye muto era ye siri munenya okitegedde naye tata wa Fresh Kid naye ba manager bamuliko tekinfuula proud nzo okukayanira Fresh Kid okitegeera tekinfuula wakabi kuba nyina abakabi bangi nnyo benkute ku mikono okitegedde nga nze batandikidde kunze naye mbasinza bakoledde video naye nga nze amutadde wano webati ne mugamba kati firimu eri bwe tugizanye okitegedde kuba nange nyina abaana nyina omwana naye ngisiri mugagga nnyo naye sokusomeramu map ngamba go Fresh Kid tubeera wano olaba nkutwala kushuya maijane concert ogenda nyimba mwa ogusooka bagenda kulaba ogenda kubeera wajja kukwata kuneto werabira Wembule kyembagamba. So tumenyereyo omulala Man King omulala Man King Fake Fameka Ghetto Kids okitegedde Ghetto Kids Triple Ghetto Kids Hypers Born Talented CDU School Boys okitegedde ekyalinze n'obulamu bungi nnyo n'abayimbi nga nange banzijjako nkwatagana nabo okitegedde wadde abamu bataata bange nga Eddie Kenzo okitegedde ye taata wange yanteka nange mu industry era siri mwerabira wadde esaazi leero ndi wakabi nnyo okitegedde naye sobola kukeera ku makya kwerabira kiyampa ayinza okuba teyankoera video yakakima teyankoera sikonto naye ate bwenamukubira essimu nemugamba Eddie Kenzo njagala kweyungako taata yaŋŋamba Wembule jangu nenzije nemusembera ntandiko zina tukola city alos nga tuzina buzinyi onfuna naye we nafuna ekiddako
saagamba mbu nno teyanyamba. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Wolokoso Extra No Stress ya YouTube channel yafe nkugamba. Thank you so much for being a part of the show. Ate namba kusubscribing, kindly subscribe right now to be a part of the show. Nkugamba nti oli ku Wolokoso Extra No Stress ya YouTube channel yafe era nga nkugamba nti ndi wasanyo kutegeeza nti olunaku lwaleero waliwo amawulire agali mu kutrendinga of late, that is Kampala, Uganda, East Africa, agakwatagana ku muto amanyiddwa nga Fresh Kid omukulu Patrick Ssenyonjo aka Mr Fresh Kid. Tugenda kubanga twogeramu katini nnyo n'omukulu DJ Fik. Obulamu bugamba ki? Andi bulungi papa. Oli steady? Ndi steady. Okay, embeera eriwo olunaku olwaleero e Kampala. It is now almost something like 10 hours. Wapostinze ku handle yo eya Facebook. Ng'onnyonnyola eggwanga nti you're no longer working with Fresh Kid. Wabula n'osaba abali naye kati of late bamukuumire nnyo mu ssomero baleme kutunuulira the peanut obusente obwo obutinitini obuyinza okumuttira future ye. Omuntu akulaba olwaleero briefly gwani? Amanya gange wampita DJ Fiki. Yeah, I'm a DJ. Yeah, nzakisho. Kyekyo kumanyako I'm a DJ, I'm called DJ Fiki. Era nga nzo omuku babadde bakwasaganya omwana Fresh Kid. Yeah. Okay, abantu bakumanyi nga DJ at the same time omwana ono bw'avaayo bw'ati your name was all over nga buli ayogera ku Fresh Kid ayogera ku DJ Fik. Omwana ono wamufuna otya? Omwana ono sinze yamujja Luweero by the way, njakino mukimanye. Mbadde nkola n'omwami gwayita Francis yamujja Luweero, so n'amundeetera. We yamundeetera nangamba nina omwana nkimanyi osupportinga nnyo local talent. Nono omwana kyemmanyi gojja mufuula ensonga. Kisegera. Era bwe twatuula nendaba omwana mu meeting omwana enfuna nnyingi nga tunyumyamu naye mu byonna bye twatusoose okwogerako kumukumira mu ssomero. Yali issue esinga. However much nti yali asobola okukola ebintu ebyewuunyisa abantu, ebintu byali yakola awo munna mubimanyi, naye nga tageti yange nze nganze yali yamukumira mu ssomero. Okisegera. Era omwami ono yajjukira bulungi olunaku lwe yantuukira. Nanga omwana wuno mukukwasizza gwe mukole byonna byaganje omwana ensi emumanye kubanga alina talenti ne gyava si walungi, so bamumanye ekitone nti nyayo gyekiri. So nze we natandikira awo era natandika okukola ebintu byange awo ne nnoonya mmwe buli muntu gwe nalina onnoonya mu industry ow'amakulu ne mufuna. Omwana ne bamumanya wonna. Okay, njala tumanye omwana ono bamukuleetera mwaka ki era mwezi ki? Omwana bamuleta guno omwaka. Okay. In fact miezi nge5 emabega. Ya mwana bamuleeta. Era omwana yahitinga onaku twatandika omukwatako omwana for the first 2 weeks. Omwana nga ali all over. Okay. Naye ate embeera eyo yatuuka omwana nga ali all over nekitisa abantu abamu. ate nga balowooza kati abantu amitwala tukola nabo nga for them they think have interest mu mwana oba nze mutwale mufuule ebyange byonna buli kimu ebintu byatandika okukyuka awo naye nze era saabiriko nyera nembi okajala tutunulire gwe bakuleetera omwana bakugamba omwana asomerawo era asoma kyakumeka nze bandeetera omwana kyenasooka okubuuza omwana asoma bakuddamu batya bangamba omwana asoma gaye gemade mukwasagana naye nangamba omwana namufudde essomero banyita St Agnes era gyasomera ali mu P2 St Agnes lino nga lisangibwawo Kawanda nenange sirimanyi kubanga era bwe nalingamba nga ngene ndabeyo ku ssomero nga tebazikiriza genda laba mwana ku ssomero. Lwaki olowooza baali bakutangira okugenda okulaba omwana gy'asomera ate nga gw'omu ku bali mu kugezaako okuyamba omwana ono okuvaayo okututumuka musical? Wala simanyi oba nkiyite people are greedy, I don't know. Like ono guy mlagwa nankona yali teyasuubira force eyo kubeerawo nti omwana bagenda mumanya nnyo ate atamuli ku linnya lyange all over. Ebiseera ebisinga tweyagaliza ffekka omuntu akulaba Ibra nga onakyo okuteeko nga osinakyo ng'okola naye abamu balowooza Ibra ayagala kukifunamu yekka olwaki bamanyi ye ate nange tebanjogerako ebintu bwe bityo ebintu byekitoowe bityo. Gwe ng'omuntu omukulu wateekengako time okwogerako ne bazadde b'omwana ono? Gwe kirina omumanya banyonona wonna
newe nalina okumitinga abazadde b'omwana bannyonoona ng'olwani akwonoona era kigendererwa ki kyekugamba nange simanyi Ozuula otya nti bakwonoona? simanyi pressure gye yava of course kati abaana be tutambulanga nabo n'omwana oyo era muvamu amu nebagiga naye fika omanyi okola n'omuntu bwati naye ayogera bwati ne bwati ne bwati okitegeera nze banyonoona ne tata w'omwana n'omwana kennyini kati omwana yafunako interview okumanya bino ebintu bigenda kwaffe tugimuyo omwana ate mukimanyi mulaba if not serious akwasaganya omwana oyo omwana agenda mutira future kubanga omwana bamukolako lumu interview ngweda amaze okukola zi interview zonna agambye Fiki naye anyamba Fiki yakwasaganya promotion zange buli kimu omwana bamubuuza ku interview emu DJ Fiki omumanyi omwana agamba DJ Fiki simumanyi yani imagine nga okoze interviews nga 8 ogamba Fiki mumanyi ate one interview ogamba nti DJ Fiki simumanyi yani zitana ki yali anyambyeko really nengozo mwana yaso kyogere ekyo of course mwana bamuteka mbuteesi kuma mwana muto kyogere mugamba kyagenda okukola Gwenge yaliko naye do you think there is something beyond being normal ku mwana ono beyond being normal yeah should we say the kid is super genius omwana mugezi nnyo okusukawo no omwana embeera gye yakuliramu ndowooza oba yembeera gyali mukubanga ti omwana yakulira muzino hasunga za street you know era nga muto bwatyo kati yalaba nnyo ebintu bingi mbongo bwe abaana bato bakwate omwana ono Fiki ayina emyaka emeka mukamera Fiki tova mukamera Ibra omwana ayina emyaka emeka Ibra kyogenda okukola ogenda kufuna oyo manager Francis ogenda obuuza emyaka emituufu gy'omwana for now sigenda kwogera myaka okay njala tutunulire Gwenge yaliko mu management y'omwana ono nga mumuddukanya mumukwasaganya ani yali akwata receipt book y'omwana ono booking emirimu between you and Francis nze nali nfuna mirimu ne mbakubira ne bagamba so ani yali assigning am receipt book Francis of course nze sirako n'ekikumi ky'omwana g'okimanyi naye nga ate nze mbadde nteekamu omwana bamumanyi g'okimanyi naye nga sirako n'ekikumi ate sibe bino bye bagamba muno mbuno nayawukanye n'omwana olw'okuba ssente mbu ssente gyapa ssente ginene where nze sisabangako na kikumi kya mwana okay njala tutunulire yo receipt book bagirina ne diary bagirina wabirabako babirina byonna babirina kuba kati yabeera n'omwana yesiba na mwana so byonna babirina naye nga interview zonna kanataka nofunanga n'ezi interviews endala ezo naye nga wenkuba essimu tebagikwata case ni point lwe bajja wano lwe babansindikira bajja kati yali aganye samala kuwa namba nimwe akwata mukubire mugambe ajja akola interview naye kati ekyo nanga akikola ngaagala nga tayagala mwana antegeere nnyo nti nze ndi behind every situation going on okitegeera kati nga nze nfuna zi interviews nga tebatawaana era ebise ebisinga nakozesanga abantu bukuya nti omukubire mugabe taga interview wali DJ Fiki omuntu akulaba yali agadde okumanya omwana ono abadde akolera ssente wakati wa mmeka ne mmeka bannaye nze sikwalanako receipt ate kati gwe obadde obookinga emirimu ne bakubira nti tumwagala omwana n'oba referring eri Francis ebiseera ebisinga I was referring them to Francis yabimaliriza so kati byasente sibimanyi nenze ebiseera ebisinga nga bakubanga baagala mwana bagamba mukwate ennamba eyo kuba kati nze maze kumpi emyezi ebiri nga soogera na mwana obadde osokikiza nga soogera na mwana nga nayina omwana soogera naye nga takwata simu zange era yantekise juzi yalabe nga ataddeyo posti yange kubanga people were blaming me nti omwana tasoma tumulaba wano temiza okusoma baku interview buli omu nga asonga munze kumba ate nange sina kyemmanyi so kati ogaira yavudde okugera nange just because yalabe posti nataddeyo nti sikyakola na mwana omwana ono Fiki asulawa era asula nani mwana asula ne Francis abadde Texas management basula nabo nze was part of the management nga nkwasaganya promotion ye basically promotion Gwenge wa promotion omwana ono mwalimu omusayininga bbanga ki era nga mulimu obukwakulizo ki bibuzaabuza n'ebyo tosana bimanya just tuweeko breakdown bitono nnyo ebyo bibuzaabuza tutegereko bibuzaabuza kuba kati nange omuntu sibimanyi babinkweka you get babinkweka sibimanyi kubanga mama omwana tata omwana sibalabanga nakonze naye nali ngenda obbalaba baba nemesa obbalaba banfulwa ate omubi eri omwana mpunyono n'omwana you get mbunyono n'omwana simama mukola biki naye nga mazima ddala wemanga nasobola okuyamba omwana nga teri amumanyi Ibra nemukwala nemukuleetera nemuleetera ani kale mba mwonoona ntya okitegeera nze kinani nfa kumanya talenti nti gyeri okay okuba nti mwatuula ne Francis mwogera abasatu n'abalala mu tiimu eno yadde Texas management wafunayo ko that special time okwogerako ne Fresh Kid
of course nga tewali muntu muli babiri of course yayogera ki ku kyokusoma oyo ku kyokusoma of course oyo mwana omulaba oyo n'ekyemyaka egyo oyo mwana ekintu kye bamugamba okukola kyakola bamugamba nti limba asobola okukulimba kye bamugamba kyakola kuba kati mwana muto omwana mubuuza osoma nangamba nsoma ku St Agnes liri Kawanda nemugamba okakasa osoma ko yensoma kitegera nemugamba omwana ndanyogana nemugana naye olina okusoma kubanga eno industry oba tosomye bigenda kukuzibwa olina okusoma olina okubeera mu ssomero wadde oyagala nnyo music naye olina okusigala mu ssomero kati n'ekirala netime gye nafuna mu kugenda naye onaku yakola interview emu n'agamba DJ Fik tamumanyi namubuuza ani yagamba yogere bino ebigambo koye manager Francis really kati you're spoiling a kid ku myaka egyo kati kubanga abantu balaba people will judge. Yeah, people will judge and in music industry buli kyokola kyonna kikomawo oba bakola bati bakulaba buli kyokola kyonna kikuddira people are watching. Njatu tunuulire embeera eriwo olunaku olwaleero omwana ono yaliwe wa Wembley yaliko wa Wembley bane n'ebintu bya Wembley kyala kugamba n'ekirala by the way kintu ekibi someone is using a kid to fight his battles which is bad kubanga omwana alaba omwana alina favor nti bantu bamwirako n'ennaku bagamba bambi akaana you get n'ebintu bya Wembley ebyo naye omwana yaliko wa Wembley bate yaliyo omwana oyo yagenda nga ye wa Wembley so yaliko wa Wembley naye simanyi lwaki bayogedde batyo nti Wembley yabasaba ssente badde sibimanyira nange nabirabirabye ku social media nti Wembley yasaba omwana ssente naye nga oba oli muntu mukulu ibula waki okwata omwana akatambi wakati ng'oyogera ebintu bwe bityo you know. Okay, yes, DJ Fik twagala kukwebaza unless olina obubaka obusembayo ekinewunyisa leero ndabye some bloggers nga I don't know babagambye oba the management ya omwana yebagambye nti Fresh Kid yangobye. By the way, nacho. Fresh Kid muyangobye. No one can fire me. I'm a boss of my own. I have my own label. I signed myself. So you kati game Fresh Kid yangobye. Really? Nze yakujja mu kyalo ate oganye nti go wangobye. Ngojje mu kyalo. Naye muterere. People are watching. When did you last hear from Francis? Nasemye kuga naye ku WhatsApp. Jo ngamba yada ngamba ku WhatsApp sebo tadde post sebo nemuga Francis ebanga olina kubeera masimu togetereza omwana oyo bulamu bwesi bulungi okimanyi twagenda ku interview ng'omwana alimu otulo nga teyeebase nga omwana tasomye ate aba akola ki omwana omuto gwe bagamba ow'emyaka 7 tweyanziza nnyo obudde bwe tweyanzege Wolokoso Extra no stress YouTube channel yaffe era nga nkusuubiza nti tugenda kubanga tufuna Francis tufune his version of the story mwenna abawagira Wolokoso Extra no stress mbebaza nnyo. Thank you so much for the great work you're doing. One love, stay blessed.